Masherina Kayandeke mutuuze ku kyalo Ttongolo mu ggombolola y'Ennyinga mu disitulikiti y'e Buikwe muzadde w'abaana basatu wabula babiri ku bo balina endwadde y'ensimbu eyasibuka ku musujja gw'okubwongo. Kayandeke atubulidde nti mu kaseera k'okuzaala omwana we asooka abasawo bamugamba nti yakoowa nnyo, okuva ku olwo yatandika okukonziba n'okwesika embeera gy'awangadde nayo n'okutuusa olwaleero. Yazaalibwa kale yali mukoowu nnyo n'atandikira awo n'agonda paka kati myaka 5 n'emyezi 9 okutambula tannaba. Yalowooza nti kinaakomaawo ne ku mwana we owookubiri embeera y'emu yamulumba, ono yatandika okwesika nga wa myezi 6 nakati embeera eno gy'awangaaliddemu. Naye yatandikira ku myezi 6 naye atandikidde awo kugozimba buli lunaku mulwadde kale naye era embeera ze zimunooli. Ekyennaku mukazi wattu ono bba olwamanya nti abaana bazaala bafuna obulwadde bw'ensimbu ye n'amwetegula nga kaka nabonabona yekka okukuza abaana bano. Nze nno wange yangamba ye talina abaana balinga bange era kati abaana bange buli kimu sikyalina wadde kigumirwa abaana kati ate ye Mukama ate n'anyongera omulala. Kayandeke tali yekka ne David Semakula mutuuze ku kyalo Kikondo mu Buikwe naye ayita mu kusoomooza kwe kumu. Ku myezi 6 omwana we yalumbibwa omusujja guno ogw'okubwongo okukakkana ng'atandise okwesika. Bwe yamala emyezi 6 mama n'agamba nti omwana ono nga alina okukula mu myezi 6 naye nga tatuula. Atwala n'okutegeera nti omwana waffe aliko obulemu. Awo ntandika okutambulako mu malwaliro. Bwetwatandika okutambulako mu malwaliro twagenda e Nalufeenya. Nalufeenya natugamba nti yeetaaga practice. Tutandikira awo kati twali mu lw'embeera y'essente ne tutuula. Dr. Emmanuel Yawengo n'omusawo ku Casten Care International erisangibwa ku kyalo Buziika mu disitulikiti y'Ennyinga atubulidde ebimu ku bireetera endwadde eno okwegiriisiza ennyo mu baana b'e Buikwe. Survey ekyasembayo okukolebwa eraga nti epilepsy eno eva ku bujama oba ku bukyafu. Omuntu akutte ku bubitana bye mu ngalo agenza alidde akawuka ako olukafuna kagenda ku bwongo. Epilepsy gwe musujja ogutawaanya obwongo. Embeera eno yawaliriza ab'ebyobulamu okutegeka olusiisira ku kyalo Ttongolo mu divisioni y'Ennyinga mu Buikwe okudduukirira abaana abalina obulwadde buno naye nga tebeeyinza. Omubaka omukyalo wa Buikwe Diana Mutasingwa abulidde abakyala nti bagwana bajjumbira okuzaalira mu malwaliro ag'ekizungu ko n'okwewala okwesiga eddagala ly'ekinnansi nga bali mbuto kuba kizuuse nti wano we wava akabasa. So mbadde mbasaba abakyala nkimanyi mukozesa zihabu muzikozese bulungi ate mukole atinento. Omukyala ali wano ebintu byakyuka. Deo Musisa akola ku by'ebibalo mu by'obulamu e Buikwe atubulidde nti mu 2021 nga disitulikiti bafuna abalwadde 18,207 wabula omuwendo guno mu myaka 2 gwakka nga mu 2022 baali 1,516 ate mu 2023 bafuna abalwadde 1,306 kyokka omwaka oguwedde 2024 omuwendo gwazzeeyo waggulu nga bafunye abalwadde b'ensimbu 1,829.